mu bayimbi b'akadongo kamu asinga okunyimbira obulungi nempulira ddala nga ddala ayimbi bamuyita Abudumulaasi. Era bannange omutwe omanyi lwaki kuba gyegwa. Abudumulaasi ono abantu balwawo okumuwa attention ku nnyimba ze, kale abasinga banyumirwa bagenda obitegeera nga biyiseeko ki. Abudu alina ebigambo byayimba ne bibaawo. Muyimbi, manager, kugamba simanyi. Naye ng'abalabi baffe tubaaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda. Amanya n'eddoboozi nze Asha Naava Namatovu, omwana w'omumbejja. Bane mwebale tulaba, mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga, abapya musubscribinge, abakadde mu sharing. Olunaku olwaleero naali ku kamera bamuyise Prince Liam, atunda ebyo mu buliri, atunda bedsheets ennungi, tawulozi ennungi, atunda amasuka amalungi. Kugamba bano banjagala gendako ku bufumbo bwa weekend, gulira boyfriend akasuuka kalungi, genda ewa Prince Liam abeere nga akola ki, akuwa ebintu eby'omulembe ebitambula n'omulembe oba ebirungi. Okuweereza no tusinzira no ku Silverback, ekifo kiri ku Salama Road. Gwe no munnange eyeetaaze ebyokulya n'ebyokunywa jangu oyiteewoko. Bayina pizza olunaku olw'Emande ebeera buy one get one. Olunaku olwokuna babeera ne pizza buy one get one. Ate obeera okyatudde wano ng'akamotoka eri bakola ki, bakanyiriza. Bayina local food, banoonyeeko. Bayina emmere y'akabokisi era my sweethearts, my darling, ngenda kuleetawoko kwolo bill on me. Olunaku olwaleero nina omwami atudde wano ali ku ssimu. Omukulu ono manager wa muyimbi. Omuyimbi oyo amanyikiddwa nga Abudumulaasi eyeeyita Rasta Smart. Oba eryo lye lyajja oluvannyuma oba Rasta Smart naye lye lyasooka. Omukulu ono manager ate the same time muyimbi era nga yategese ekivulu wali eri ku Jovia City. Nkoowoola bannamakindye kwegamba mwenna, saagala bannamakindye mwekka, mwenna tuggweyo tumuwagire bambi. Embeera si nnungi kirabika. Tusanyusa okulaba. Embeera yandibadde awo naye nsanyusa okulaba Naava. Nange nsanyusa okusanga. Ng'ofaanana ebyana eby'embeera nabyo mu faamu. Ekigwo. Ate ng'omwami ono nkyamwanjula kuba ayagala kunzigyaku kazindaalo kaawonawo y'omu abaali nani? Alimpa. Emotoka bayizawe eyalimu akabenje omukulu. Naye gwe wawona otya bannange? Nze Katonda kirabika tusula mu luggya lwe lumu. Sikulabako nankovu n'emu. Era navaamu mu mmotoka nga ntambula nga pulideeta. Baby Grace n'afiira. Nali ntudde naye ku moto gwe gumu bayira. Ebyaddala? Nali ntudde wano nga atudde wano. Tewafunako buvune wantu wonna. Tewali. Oli mulogo. Era sijja kwegaana bw'obanga obwotugu okyogedde. Gwe omwologa enkuba. Amasannyalaze ge mangi ge nnina. Bangamba abasoga muli balogo, kirabika kati gwe accident wazigema. Kati wuliriza ebigambo bino. Era mbikiyise eri omuntu yenna ng'ali mu bizinensi yonna. Weebeereremu. Ekigwe. Olina kwebeereramu. Ensi eno Katonda yo yagikola n'agissaako ebyayo, kati waliwo ebiriko. Ebyayo. Weeyanjulire ku balabi baffe. Bassebo ne bannyabo abandaba ku mukutu guno olina akagambo k'oyogedde. Life Experience Uganda. Life Experience Uganda. Yes. Nsanyusa obbalaba. Yenze Lwaga Fire, Asikaali wa faamu, Kaawonawo n'amalala mangi. Amanya gaaga ddala gwani? Real name? Ivan. Kati bino ebyalaga fire bikola ssente. Eryo likola ssente. Asikaali wa faamu. Era nayo likola ssente. Asikaali wa faamu. Faamu eri etya? Faamu eri bulungi, erimu byana biwala ebenyerera nga ggwe. Nganze. Olwo ekikufaanana. Binsinga bina. Atofaayo. Binsinga bina naye swagamba singa. Iyo faamu si bina lyokka lye twagala. Mwagala nakyo ekirala. Ebbina, obulungi,
ki baby face oli mubi. Si bakazi balungi naye ng'ate manyi nina kyendi. Nange I'm proud of myself. naye ng'era nkwagaliza ojje mu kintu. Nze naava namatovu Asha. Ojje Sibeera naye mu faamu. ojje mu kintu. Kati sooka nina ebbuba. Ebbuba musajja wange bamuweete nga ndaba. Ebbuba wekkakkanya wekka. Nga lwaki neekkakkanya nze omusajja wange mayimaani. Tewali gwe bataatonda na bbuba. Naye bw'omala okubeera mu kintu nga saavisi kyekyo wekkakkanya wekka. Temukyasobola nze ndaba mwakaddiwa. Kyalina maanyi ga kisajja. Tewali maanyi gasinga nsawo. Yo kubawo nnyo. Ensawo kyekikulu. Ensawo kyekikulu. Oli ne wabeera n'emyaka 7 aba n'amaanyi nno. Ne boogira mbugizi booti. Naye nga wano ensawo kyekikulu. Kati nkwagaliza oluggira oluggule naggamba. Ku sayidi kyeno eri. Kuba ate mwenna munjagala. Wabula oba ekyo kikubye otya naye kaakati ky'olina okukola. Balwanyisa nno abasajja. Olina kukola choice kubanga naava. Lwakuba kati ate abadongo obalaba. Saagala badongo. Saagala musajja wange. Pozi nga bya just. Naate ne bya just kyabyagala. Nabo olina okulowooza ne ku emyaka gino giraba we gikusala gy'olimu. Togenda kunyumiza bakadde. Kyali kitya. Kikyali kitya waweereza 23 wali kuki wano olina okufunira bakiyita ki kusalawo amagoba. Oli mu myaka gya kunoonya magoba. Naye ng'oli bulungi naawe. Ogamba oti ekivulu kikuwuuba. Ekivulu omanyi taalenti eno naye weebuzaabuza eti esigala taalenti ey'okuyimba. Nze ne mu mirimu gyonna egya industry bw'ologa enkuba okumanaginga okukwasaganya bino ebyenkuba biki naye taalenti esigala egamba naye mugundi koodi. Kati nze ntegeese konsati yange ku Jovia City Makindye. Manyi abantu batamanyi Jovia City. Jovia City eyo eringa ku bitaala. Nga wakava mu bitaala. Nga tonnatuuka ku bitaala bw'oba ova Kibuye. Oba ova Kibuye nga tonnatuuka ku bitaala. Bw'ova Makindye. Opposite ne Climax. Jovia City. Opposite ne Climax. Climax ng'eri wansi. Kiri kyalo kwempangaalira. Buli wamu mba mmanyiiwo. Nnaku z'omwezi nga 28. Ze wiiki 2 okuva kati. 28 Lwakutaano. Genda kuba Lwakutaano. Naku tuli mu holiday. Wakituumya ani? One man, one army. Ekigwe. Omanyi lwaki nakitumya one man, one army? Nayagadde abayimbi abatannekkiririzaamu bekkiririzemu nti basobola. 1,000 ku 3,000 tebo 5,000. 1,000 ordinary, VIP 3,000 tebo ng'eriko abantu 5. Tosedde no nga buli omu anywa 5,000. Baki bapagire nosikuta kulonda ate abayimbi nina kinywa balengedde. Balengera ndako Mickey Wine, Abdulmulas, ono kozigayo naye. Oyo Tom D. Akubye akayimba k'ebbaala. Enwetigani. Kibijigiri. Vivian Tendo. Fresh Kid. Onani? Baza ono Jonah M. Aizon T. Kati no bano bokka be bali wano. Naye waliwo abatali ku kipande. Abayimbi beeyongedde okwagala. Ina Jajja Ragadi, oyo surprise. Ina Rachel, oyo surprise. Ina Samafias Walukagga, oyo surprise. Kwegamba ekintu kiriwo ekiti. By the way, kankubuzeeyo kakabuuzo kanina gwe nakabuza last time. Muyimbi ki bw'olaba bakadonkamu akusinga okuyimbira obulungi? Mu bayimbi bakadongo kamu asinga okunyimbira obulungi n'empulira ddala nga ddala ayimbi bamuyita Abdulmulas. Era bannange omutwe omanyi lwaki okuba gyegwa. Abdulmulas ono abantu balwawo okumuwa attention ku nnyimba ze. Kale abasinga banyumirwa bagenda obitegeera nga biyiseeko ki. Abdul alina ebigambo byayimba ne bibaawo. Nga kigambo ki kyeyayimba? Obufumbo bube bwaliizi. Abakyagala. Okimanyi nti nejje buli eno siwasanga era meda kubuuza Naalongo ali. Nkyali. Wali Saalongo oba wali okyetumye. Omanyi naku ne mweteekako amannya agatali gammwe.
okubeera saalo tekitegeeza nti ndi mufumbo. Abaana babene mubalyako buli kulekaawo. Nabo bennyini basobola otukwatamu. Najja nakukwatamu n'akugyamu ezadde n'asanyuka nno nnyo. Omukazi yakuzaalamu n'akulekaawo. Ate kanyumidde. Kati Abudu ebyo ebintu yabiyimbako dda, obufumbo bwa Liizi, best man, obeera nekyaliwo ku mukolo naye ng'ate emaali gy'oleese ng'ate etunula sayidi. Kitegedde abaana bo bakuŋŋaanye. Nze kati nina abaana naye sirina mukyala. Nakuŋŋaanya bukuŋŋaanya abaana bange awo. Okimanyi nti bw'olwa n'omuntu omufaanana? Ofaanana Abudu Mulaazi. Abudu muganda wange. Wamufaanana nno buli kimu n'enjegere ezo. Tulina n'oluyimba nno. Yampa kolabo nakuba ngenda gikola video. Tonagita? Audio namuta, ngenda kukuta video after concert yange. Bayita oyimba style ki? Nze nkuba afro kadongo kamu. Afro dancehall. Sooka onyimbiremu ndabe bwe bigenda. Engege nina kasooke nkutandikire ebiriwo. Tompimira bemmere mala tongerera yenza nzikola bwenzifuna nyimba nga nyimbi. Omanyi nti oluyimba lulijjo Ndumayi n'Ensimayi yaluyimba. Yenze Raga Fire. Nina n'olulala lunakola ne Kileva gye twaddamu kulabo ya Ssanyu lya Malembo. Essanyu lya Malembo gemaziga gente nakwata empola tukawala tujja kubaawo olwo lumanyi. Nenziramu erola ne Abudu Mulaazi olw'engege. Engege ninawe mweti buli omu awoomerwako kiki abaami n'abakyala naava awoomerwako ki mundeke navo naye gwomanyi kituufu ekiwooma ku ngege. Ndakubuulira nze manyi kyawakati yenze kawonawo oba mpita yawonawo n'alimpa kati no kancakalemu kisa kya Mukama nze kye kyamponya. Alimpa mukyali ba mukwano nnyo ku Kivulu gyali era agenda kujja nga surprise saamutese ku posta. Njagala naayina ka session kagenda okujjiramu anterere okitegedde. Era nabadde n'obukodyo bungi nnyo lwakisaagadde alimpa abeere ku posta. Alina stories ayagala okunyumiza abantu. Kuno yansabye naŋŋamba oli muganda wange twabona ffenna accident kanzije nga muwagizi. Nemuteekerateekera era ayina emmeeza ye agenda kufubutuka mu audience agenda tukuba ennyimba ngezi. Oluddeko mu industry oli otegeseeko ebivulu ate oli muyimbi the same time. Gwe nga bw'oba olaba kiki ekiremesa abayimbi bano oba okubasuula okugenda mu maaso? Empisa zandibadde kikulu ku bo? Empisa kye kintu ekisookerwako. Ekyokubiri emikwano n'okumanya sisitimu weetambula. Kubanga abantu abasinga kati bali mweno endongo naye nga bagirimu lwa kinyumo n'okuba nti ayinamu obusente bwe. Engeri TikTok eno gye yajja oli aba agamba sijja tawana kutwala luyimba ku rediyo, ajja kola akayimba ayimeewo akole challenge. Abamu bayitawo naye abamu abatamanyi process, naye ng'oluyimba lulina okugendako ku rediyo, lulina okugendako ku TV, olina n'oluteeka ku TikTok nga weekiri kati. So akazanyo ke kalemesa abantu process abasinga bamanyizaabwe abaana bakakati. Olowooza good talent omuyimbi ng'ayimba bulungi oluyimba nga lulungi asobola odduleka obulesi ne lugenda nga talutaddeemu ssente? Ebiseera ebisinga kati tekikyasoboka kubanga emabegako ekyo kyalinga kisoboka. Ng'oluyimba olulungi lusobola okwetambuza. Naye kati osobola okusanga ennyimba ennungi eri abaana bw'oba ogenze ku bushozi obwo obwa night ng'ayimba bulungi naye nga teryamumanyi. Nti kati saawa zino tulina abeeyita abayimbi nga si bayimbi. Sijja kuwa example
naye naawe osobola eriyo abeeyita abayimbi eri abeeyita nti nga si nti bayimbi. nze ndi muyimbi Mm. naye nga si muyimbi naye ng'ate akiriko lwa kibbuli na ssente. Mm. Kati etuba tugiyise feva oba laaka kubanga asobola okuba nti si muyimbi naye ng'abantu ate bamwagala ate bawuliriza ennyimba ze. That's Nedda luck. kyenjagala otegeere guno omulembe gw'amannya buli muntu ayagala kukola linnya mu sekita ye. Mm. Kabe pulizenta, kabe Kabe DJ, tikitoka. kabe Ya tikitoka, ya. buli omu ayagala erinnya Mu sekita ye. mu sekita ye. Mm. Kati ate mu indasitule y'okuyimba ate nekiyitirira nnyo nti okuyimba Mm. nawe mu baakinzi ayagala kuba muyimbi. Yafunayo okwo ku babaakinzi abo mbeebuuza ate okimanyi nti Njaba kuwambalina ne ba DJ ne ba pulizenta. okimanyi nti Raga Fire ba backups abo batera okuba nti bayimba bakola ennyimba zaabwe naye era tebavaayo. Lwaki? Anti backup basemberera nnyo abayimbi. Mm. Kati okusemberera omuyimbi tekikufuula muyimbi, olina okusooka n'omanya n'oyiga kubanga music alimu ebintu ebyo. Alimu okugula oluyimba oba okweyiyiza olulwo. Kati backup buli bwe babeera mu kintu buli dakika backinga n'omuyimbi atandika okwekkiririzamu nti kati nange nsobola. Naye nga tannatuuka tayimu eyo kati kyekibatawaanya ky'obalaba backup ebiseera ebisinga osanga omu ng'ayiseewo. Era abaasooka okikola olaba badda be Rema Namakula be baasooka okikola. Rema Namakula ali backup? Yali backup wa Bebe. Kitegeera abaana bangi edda abalinga bakikola ne bakikola naye nga kati ku ssaawa zino kizibu. N'ekirala osobola okubeera nti muyimbi kwali kati muludde mu ndongo muno. Abayimbi lwaki tebekkiririzaamu nti baagwa kitakyali ku maapu? Ekyo newe guba mulimu ki oba mulimu ki teri n'omu ayinza kwekkiririzaamu nti yagwa. Kuba kwenafuya. Kuba kwenafuya olina olaga nti si lwa wendi. Ne bwe kiba kampuni ki waliwo kampuni edda ezaatuwanga ebyokulya n'ebyokunywa naye kati nga tolina woobisanga naye nga yeekukakasa nti gyeri ekyakola. So kati gwe ng'omuntu gw'olina okwebulandinga n'okwenoonya n'ogamba naye luli nali nga nkola bweti naye kati nkyabikola. Olaba nga bitandise okuva mu ngalo wakirifunako b'oyigiriza obeerewo nga tica oba edimasita oba taata azadde ekyo. Naye kati endongo yaffe ekisooka erimu enkokola, ekyokubiri erimu abantu ab'empaka, erimu n'amalogo. Mulikola mutya eddogo? Okulya eŋŋanga, I mean. Eddogo olina kubeera nga nze Raga Fire. Kizegambe Raga Fire nagwa mu accident nenvaamu. Sikulaako wadde akavune. Naye gwe omanyi abaafa? Bangi. Abafa bangi. Abaamenyeka nze n'alimpa yennyini era alimpa ojja omufuneko ayina ekyama kyange. Okuwonako okwenze. Okuwona kwalimpa ggwe? Nze. Munoonya? Gwe munoonya? Ogenda muntuusaako. Okitegedde? Era singa alimpa yafa dda. Naye ggwe? Naye nze. Naye mugamba amalala agakendeeze. Omuntu wabanga omanyi buli omu yazaalibwa gy'abeera. Yakulira gyeyakulira. Kati ekyo osobola okugolola omuntu n'amenyeka obumenyesi. Akakyama amamera bw'okagolola kamenyeka yasi. Naye ng'alimpa yooyo. Era yooyo ow'edda yooyo. Yooyo owaffe. Just olina kumanya bumanya nti kati olina muntu bw'ati wa Masappe. Kino kyayisaawo kino kyekiri. Naye ng'eddogo lyo mu industry. Onaava gomanya eddogo baali bakulozeeko. Newe ndi muloge. Oli muloge? Tondaba? Simanyi. Batuloga. Naye obanga oli muloge. Nava wedda omujjukira oba wamwerabiramu? Mumanyi nava wedda. Tolaba nti bamukwatamu? Naye nze ndowooza nava oba ki? Noonyaako. Ngenda kunoonya. Noonyaako. Ebyaddala nno.
oliko badaada gwe nnoonyaako ofune Oh. image empya ekikigwe ofune image empya kiwedde ne gwe naava omanyi baida weraga faya oli musoga ndi musoga mwene oyemba olusoga oba oyemba luganda oluganda lwenemba tosobola kwemba mu lusoga mu maiso awo abawagizi bange ab'ebusoga ndakubawayo akemba njakemba n'eyaledi alusoga yaledi yankubira olwemba mpandiiseeyo kano nakuba singa yalukyusa mu lusoga eyaledi awoomesa ino olusoga awoomesa olusoga alina lyrics ennungi mu lusoga bayiza olina ku nambayo ojaji empaako eyayaledi wenda kumubonako oba mukutuuseeko osobola omuntuusaako aba oyogera bulungi ate yaledi ye namusada muwuulu azira mukazi yaledi azira mukazi muwanvu mumpi mwenkana awo tuliika aliika abasaada abampi nabagobi yaledi omwendeza ki saada waitu azira buzibu ate ole gwendidde aliwo oli aye omuntu oyo yaneesiba kumuna yakoba yalya ekikiwo yakoba yalya timawulire mayaka waliyo yalya mugenzi yalibaire ng'akaneesiba kupaka kati naava tiniwo naava ninze naava namatovu asha omwana w'omumbeeda Rehema Batenga lwaki abasaada bano bakola oti wakawulira bameka ati mpulire yaledi oli osonze nenda kulya ku yaledi mbonewaawo ole kumulamusa kumanya ani yaledi iwo bene yaledi kuntebe endala oti neeno ye moolo oyo gobona era najjako eyo mu studio nga ekaliwo ku Lubaga Road awo ayavaawo bayira waate ali ere Bunamwaya bagize eyo aye nga ye moola nakoba maama Wansoni bayithawe aye nga mu buliri azira nsoni kyali ku kamera tabitegeera gye tuli tawulira waire aye bakyondogeiza olusoga Prince tumubuze awo tuba tetwagala awulire bye tugamba Prince obiwulidde olusoga wendira mu lusoga ate mbajja kwogera sookoleke nga tutwere ku John Black abembi abasoga abali wano John Black Acidic Vocal nani owundi oidi nti bekweka nga ate basoga bayithawe noono omwana kano akawala akalungi anti abasoga n'abasinga abasoga sinonze wala yani Prince oyo muwala zesiginoze wala ninamubuta musoga kyokka tali proud na busoga abo omutegeeri naava ze nankidi nti oli musoga nze ndi musoga nze eriyo naava omusoga naava muleke by the way okumanya olulimi tekitegeeza kubeera naava nti muleke memu not omusoga by the way naava muleke yes ndakukobera lwaki oli musoga naava ye muleke okay aye waliwo olali ali munava munda musoga omutegeire naaliwa ono wa wansi waliwo olali ali munda munaava musoga oidi eno mu Buganda oweyita omusoga oli gino mboboolebwa mbu ate nga abasoga n'abaganda ndaba bali bwe bati naye mulimu abaleeta eŋŋombo zaabwe zino ze baasooka nazo simanyi emyaka ana otobiwuliranga byakisirwe lyasinza abasoga ano okusoma abayimbi wano bayithawo abasoga bayimba naye nga eggwanga eriyitibwa obusoga liri very proud nnyo erisinga talent erisinga abakazi abalungi erisinga okusoma Prince ate akyongeddeko kyaki maama wawasaako ku musoga omulobo wuliriza gye wano bakiki naava wali olabyeko mukyala wa Mariaki mumanyi mubi mulungi zali mulungi ate mukyala wa Bebe Cool mulungi naye ziwona teyeesibaayo zali mukazi mulungi lwaki uli gwe nkubuuza ogamba mulungi balungi abasoga
abasoga mulina abakazi abalungi. Kati gw'oli mubi? Simanyi. Oli mubi? I don't know. Tolina mmira? Seraba bulungi. Mira yange yamenyesa. Abali ku kamera ono omukyala musoga. Ye naava, erya naava. Nalyepatikako? Ekyo gw'okyogedde. Kyogere, gamba abantu. Lagafaya gamba abantu nti nalyepatikako. Eze nkimanyi. Mama wange yerehema. Batenga babakyala Baganda. Mu Lubiri ewa Kabaka. Banyina era bayizawe Kabaka abakojjange. Ne naava. Naava azaalibwa mukyala Mumbejja. Naava tugende mpola. Omanyi omwaka gwe nakulabiramu? Mwaka ki? Nakulabidde akaseera kawanvu. Ya, myaka ng'emeka. Olowooza lwaki saabeera nnyo serious nze naawe? Wali ontya omanyi ndi musoga. Wankwanako. Osobola okubeera serious ne sister wo. Sokoleke, wankwanako notabeera serious. Atuyagala nkyogere ntya wamma? Wankwana, baba. Lwaki saabeera serious? Lagafaya. Olabidde ebbanga, ono namulabira ebbanga ddene. Nga nina emyaka emeka? Emyaka ndowooza giwera oba 7 oba 8 babega. Wewandabira nalina emyaka emeka? Wali okyali kikyala nga kinene. Nali munene by then nga nakavubuka. Kyali awo nga. Nalina emyaka ng'emeka? Saagala ogambe balabye abo nti ndi mukazi mukuba ndowooza nina emyaka 4. Bagambe. Abeera kati okuze. Ndi myaka ng'emeka? Sijja jjogera. Ajogere banne tukolera abantu. Ekituufu tukolera abantu naye. Ndi mu myaka ng'emeka? Kale naava ompalanira kinze. Sigenda kuwala. Kati bane I'm proud of my myaka. Kikubeho nti mpezaana. Emyaka kangisembyeyo. Emyaka ko gisembyeyo. Lwaki otidde? Naye naava. Nali w'amaanyi. Nze Lagafaya. Nalinnya mu buleeki eri naava nakitegedde nti sister. Kati wandinkwanye nandikiriza nandigaana. Osobola okugaana. Musajja alinamu ku ssente ng'ate mulungi. Kale buuza bali. Osobola okugaana. Lwaki gwe naabudde mweremezaamu amalala? Nanze nawanika. Muyina amalala. Era bwe nkusanga nkuweerawo ekitiibwa sisita wange. Nkufuna bulungi. Okuggyako nga weeganye mu kamera. Olutambi nga lukyuka. So Lagafaya nga tumaliriza. Industry eno ogirabye otya? Ogisanze otya? Gwe manager, gwe muyimbi, gwe buli kimu. Industry eno nze nkoze bulungi nnyo. Obutagambika. Era sitoma. Ki ekibi ky'ogifunyeemu mu jjo? Kansooke nkubuulire. Ndooke nkubuulire ekibi. Ekisooka nze industry eno ali mugezi ng'etandika nga ngitandika. Wali mugezi. Namanya nina kubeera mu sekita zonna. Tolina beera wamu. Sina kubeera wamu. Nti Lagafaya ndi muyimbi. No. Olina beera manager obeere bwe kimu. Nze ndi promoter. Okay. Senior promoter ntola ku mmeeza emu ne Abitex. Era mwabafuna akasente ogenda kumpaayo. Ba promoter mwakafuna ssente. Nze ndi manager, senior manager. Ensonga lwaki nsanze n'ensawo yange eno. Nejjudde ssente. Nze ndi muyimbi. Nze ndi songwriter. Era nja kuwayo akayimba obunooba oyagala okuyimba. Maimani yaŋŋaana nga mwatutwala eri mu gundi okuyimba ne mutuma ne transport. Mukwano mwantamya ebidongo. Anti kati bino birala. Ngenda kusayina. Nze ndidda mu ndongo. Bagamba kiki olifa teweerabidde ekyo. Ate nja kyogera wande. Nava problem yakulemesa okuyimba. Ngikugambe. Kiki? Wali kikyala kirungi kitongo abantu kanina ebyoya bingi. Nga bakwana bukwanyi. You get. Okuba mukwano gw'abayiba ne muleme tulowoozesa. Ate ffe twali baana bato bayiza we. Owange talagibwa mu kamera bayiza we. Ate kirungi mwagalako n'ekintu ekyo. Ensonga lwaki nti siwa kamera. N'ekifaananyi takirina. Kati ebyo mpaatikako mu busimanyaani. Nze no nga siri abayimbi mukwano. I don't eat bayimbi. Kino kikuleka wane n'oli gwe mmanyi. Mukwano, I don't eat bayimbi. Naye ng'ate baatukwananga. Kati nze bwe nkugamba n'abasajja abatukwanya b'amaanyi mukwano. But
tetusobola baasanguza ne tetujja bba kati nze kati kankubireko bayibe nga tumaliriza kati nze yakukyaza naye kati ate weefudde nti gwe wakoze eki nze lwakubanga nze gwekyaziza nkumanyi nnyo si nnyo wandaba ennaku 3 naye weefuula nkumanyi nnyo eza nange kenyini nyini neeyogeddeko neŋŋamba wakandaba mirundi nange kenyini neeyogeddeko neŋŋamba nali naye ne nkuzuula nti oli kati labayo kankubulira ekintu kimu nga tukula tukuze tuwulira abayimbi nti balwadde ba siriimu kati ffe byatutiisanga omuyimbi nga ne wajja nakwana waakiri omukula naye nga tomwagadde because twakula ne trama eri abayimbi balwadde kati ate omuyimbi togenda jjukira twali baana bayita nze nze mu industry nga ndi mwana muto naye n'emyaka nga 17 ekinene ennyo nali kawala abandabako era nina omuntu ogwo omuyimbi munene sijja mwogera amanyi yaŋŋamba gwe wajja mu ndongo oli mwana muto twakula ne twamayo nti tumanyi balwadde kati ng'oyinza omukula n'omulekaawo kati ate abantu amu tebajja kukkiriza nti twabawa ne mudda ku baakyawo twadda ku bacapati bo bafa naye ate tebalingamu abadongo muli benzi era nsaasira mukazi wo bijje ku nze nze mbadde mu faamu emyaka kati oba ndi mu 15 years abakazi abeera mu faamu mubajjawo naye nze nawe kenyini nyini nali mu faamu sigaye nti wali mu faamu nange osazeeko ekigambo mayimaani bannaye omwami wange bambi musaasire muleke ajja kugamba mukazi we naye nga naava nkwaniriza komawo nkomewo nga we naliwa nali nkolaganyeeko naawe mu ngeri ki kuyimba sho mu kuyimba awo mbadde manyi ati mu faamu ninamu abayimbi badansa nkome mu kuyimba gwe komawo mu faamu nze mmanyi kyogenda okukola efaamu esangibwa bayita efaamu esangibwa ku kitebe emakindye saidi kya akuba ku simu yange sagala nnyo nnyo simanyi namwe mwafuuka ng'ono omuyimbi ono yakuŋŋaanya abakazi yaani oyo Sega wa Vincent faamu mwemala kulya ne mubateekamu ate kati ye Vincent ye yali akuŋŋaanya bakazi be segambye faamu erimu sekita bayimbi badansa erimu sekita nnyingi kati naava bwojjo olina talenti ate oli kikyala kirungi naye mwami wange tayinza kunzikiriza mayimaani sajja oli mwagalako kimuyeematira annumya akola buli kinnumya sijja kwogera nnyo naye nze kyensaba kiri ekintu eki anjagale bw'abanga gyali alina ebyobugagga nga ye buli kimu akikuwe alhamdulillah taata bangulira n'akamotoka ntambuza bigere buli kimu akikuwe kubanga otaba muntu nga mulabu kosi omwami wange obubaka bumutuuseeko akikuwe naye nga naava akyabeera n'omwami ndi muyaye kale nno ndi muntu mulamu naye mulaba kuba muntu alabula nakakaka nagali gali malala ga kivubuka naka nkaddi malala gaki akyali mbooko olaba nkwegomba okutwala mu faamu kitegeeza nkyali mbooko okyali mu olwo endasi laga faya obugambo bwaffe obusembayo n'ekivulu kyaffe obugambo bwange kusooka nkowoola abawagizi bange mwenna abawagira tiimu Raga Fire tiimu Abudumurasi mwenna Makindye Uganda Salama Road Ntebe Road mwenna Munyonyo mujje ku konsati yange bagitumyani One Man One Army enaku z'omwezi 28 guno ogw'omunaana olunaku kugenda kwa Lwakutaano wali eri ku Jovia City tubalinze nava nkuyisa tiketi eri wajjoleetedde ndi tiimu namba mukwano tuli tiimu nendwako tusanze babiri olina otuwa tiketi tebo namba kumpi ngenda kubawa tebo toyanziza taata tugenda kujja tiimu Life Experience Uganda mujje naye muligezeeko okujja nga muli basingo tetuleeta bakazi babasajja mwami wange tagenda kujja tomweraliikiriza bwejangu wekka oyo ali ku kamera omulaba omwami wange gwe yanzikiriza otambula naye ali ku kamera gye yekka kuba amanyi wambeera n'oyo abeera nkuuma wuliriza ze kye nakoze ngenda kukwata faamu ngiyiwewo ebiwala 40 anti kati nze ndi mwannyina aba asobola ono ali ku kamera ono engenda mukolako
naye naawe ngenda kukolako. tulina n'omulala lwakuba alina omukazi naye tujja mugamba gyeka. Wanaava wali omuyimbi akwetaaga. Mayigwe abayimbi bakweyunira nnyo. Musajja mukazi. Musajja ate kati omukazi omwagala agenda kukuwa ssente. Lwakuba omanyi opuluka todduka ojja sitibeera wali. Ebiwoma bigwa byokya bwetyo no bwetubeera ku Life Experience Uganda bwetyo bwetubadde n'omwami Laga Fire ng'amannya g'amatuufu ye Ivan. Manyi gano gabeera gakola ssente bambi mujje muwagire ennaku z'omwezi nga 28 wali eri ku Jovius Ssemakindye mujje bangi mujje tunyume mujje atukuba endongo. Abagala tiketi by the way. Tuwe namba y'essimu by the way. 0702 34 84 39. Okay, giddemu. 0702 34 84 39. Okay, bwetyo no bwetubeera ku Life Experience Uganda okubaweeza tusinziira ku Wanene ku Silverback mubeere bulungi. Bye bye.